Breaking news amagye ne poliisi wenjogerera essaawa zino zennyini bamaze okuba nga bazingako ekifo President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde agenda okuba nga asisinkana abantu b'e Kamuli era nga wenjogerera essaawa zino abannamawulire ab'ekibiina kya NUP bakwatiddwa era n'abantu ba bulijjo ababadde beenyigidde mu kutegeka emikolo gino ababadde bagenda okuba nga wakuŋŋaanira President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero naye nga ekyo kiri nti abantu 20 bakwatiddwa ne batwalibwa e Kamuli ku poliisi era ng'essaawa zino gye bakuumiddwa naye ng'ekyo kyo tekiganye President Robert Kyagulanyi Ssentamu kugenda Kamuli essaawa yonna atuuka e Kamuli naye nga yatandise dda ekkubo wadde nga wagenda essaawa zino ab'ebyuma bo babakutte dda era n'ebyuma ne babiwamba ate enti zonna baziggyewo dda ne bazimenyaamenya ne bazituula eri era n'abantu 20 babakutte dda ne batwala ku poliisi e Kamuli. Kyo ekiddako President Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti kabutonye kabuce kabuzibe agenda kubanga atuuka mu kitundu ky'e Kamuli era ng'essaawa yonna agenda kubanga atuuka. Tugenda live essaawa yonna era nga tugenda kubanga tukutuusako ebyo byonna ebigenda okubanga bibaawo. Ensaasagge nno gye nsuubira eyo egenda okuba ekyamazima kyo kiri nti eby'e Kamuli byo birabika nga bigenda kuwanvuwamuko olw'ensonga nti amagye galaze dda obutiitiizi ne gayirirwa mu kifo kino ababadde bagenda okuba nga bakuŋŋaanira abantu ababadde beesunze n'okulaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyonna ekigenda okuba nga kibaayo atugenda kikutuusaako obutereevu wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Gwe kyolina okukola teekako kaddatako ekyamazima tugenda banga tubikutuusaako byonna watali kwekwasa nsonga yonna. Mu mbeera yonna tugenda kuba nga tukutuusaako ebyo byennyini ebigenda okuba nga bituukawo yadde nga bazinzeeko ekifo President wagenda okuba nga akuŋŋaanira. Ekyamazima kyo kiri nti amagye gaayiriddwa dda mu kifo kino era nga walaba bwafande b'ofiisa bonna baakeddewo ssaawa nga 11 naye nga bino President Robert Kyagulanyi Ssentamu abitadde ku mukutu gwe ogwa Facebook era n'ategeeza ensi nti baayise mu mateeka era ne basaba ne poliisi yennyini eno ezinzeeko ekifo kino anti bagenda kubanga bamobilizinga abasapoota b'ekibiina kya NUP mu ngeri emu oba endala babakubiriza okubanga bafuna kaadi ez'ekibiina kya National Unity Platform wabula poliisi ebiyisizaamu amaaso n'esalawo okubanga edeployinga obusajja bwabyo mu kifo kino abagenda okubanga bakuŋŋaanira President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be.